kolera itongwa yegange yebaleko muganda wange kale sibona yebaliko kale twolekeddeko mu ggwanga lya Kenya ku butaka ddala Raila Amolo Odinga mu Machi w'omwaka guno ng'ayita mu kabinja Azimio la Umoja Coalition yalangirira obwegugungo eri gavumenti ya William Ruto era ne butambula bulungi. Mu Gwokutaano n'alangirira nti obwegugungo obwo buyimirire. Ogw'omukaaga ne buddamu. Mu Gw'omunaana we twogerera gwe tulimu. Raila Amolo Odinga y'omu avuddeyo n'agamba nti bagenda mu peace talk ne William Ruto era obwegugungo obugira buyimirira. Naye bwe mutavaamu kalungi agenda kulangirira mu Gw'omwenda baddemu okwegugunga. Eggwanga lya Kenya liragawa. Ekisooka tutunuulire. Ekyatwala Odinga ku luguudo akulemberemu bannakenya batandike obwegugungo. Zaali mpala n'oba butakkanya wakati we ne Ruto? Nedda. Kati gwe sooka weebuze lwaki leero bagenda mu peace talk. Ekyamutwala ku luguudo yali bbeeyi y'ebintu oba emiwendo gy'ebintu egyekanamye mu ggwanga erya Kenya. Ng'omuntu wa wansi tasobola kuaffordinga gas. Ng'omuntu wa wansi tasobola kuaffordinga kawunga. Ng'omuntu wa wansi tasobola kuaffordinga ngano. Ng'ate ebintu byebifuga munnakenya naddala omuntu wa wansi. Omuntu wa wansi alina okuba ng'asobola okuaffordinga akawunga. Omuntu wa wansi alina okuba ng'asobola okuaffordinga engano. Omuntu wa wansi alina okuba ng'asobola okuaffordinga gas. Omuntu wa wansi alina okuba ng'asobola okuaffordinga cooking oil oba muyite butto. Kakati olunaku olwaleero ono bw'aŋŋamba nti agenda mu peace talk ne William Ruto kitegeeza nti bulijjo ekimutwaza abantu ku luguudo balwanirire ye so si ye abalwanirire. Era bulijjo ekimutwaza abantu ku luguudo butakkaanya oba nteeseganya oba ngabana wakati we ne William Ruto. Kubanga olunaku olwaleero Ruto ye yaliteesezza n'ekizibu ky'abantu nti bbeeyi ya bintu n'agisala. So si Raila Odinga kugenda kuteesa ne Ruto ate ne muziyita na peace talk. Kenya temuliimu lutalo. Kenya mulimu demonstration not riots. Demonstrate okudemonstratinga kitegeeza okulaga obutali bumativu n'ebigenda mu maaso oba n'obukulembeze oba n'ebbeeyi y'ebintu oba n'ekintu kyonna muyinza okukola demonstration ne mugamba nti eggwanga likulembererwa mu busosoze. Twegugunge kiveewo oba tulaga obutali bumativu bwaffe kiveewo. Muyinza okugamba eggwanga ebbeeyi y'ebintu nnene nnyo tetukyagisobola. Twegugunge either omukulembeze aveewo ffe tweterereze oba kiveewo. Musobola okugamba nti enguudo mbi tudemonstratinge. Osegeera naye kaakati olunaku olwaleero ono ye bw'agenda ateese n'oli kitegeeza ate ne muzituuma na peace talk. Kitegeeza bulijjo bano bye beekalakaasa bali mu lutalo olwabwe wakati no kyentegeeza ngiise demonstration not riot. Bw'ogenda mu peace talk kitegeeza Kenya erimu olutalo. Kuba munnansi ssemateeka amukkiriza okulaga obutali bumativu bwe ku nsonga ezimu. Kakati bw'alaga obutali bumativu bwe ku nsonga ezimu lwaki gw'ogenda mu peace talk? Leka omukulembeze agende mu peace talk n'ekizibu ekyo ekireetedde abantu okudemonstratinga nti bbeeyi ya bintu. Ruto yalina okufeesinga okuteeseganya n'ekizibu ky'abantu ng'asala emiwendo gy'ebintu so si kuzituuma peace talk. Ky'ogamba wakati waabwe Raila Odinga ne Ruto wabaddewo obutabanguko. Kuba ono mu kutandika kkoozi ye yagireeta ku lw'abantu si ku lulwe. Kaakati lwaki se ebizibu by'abantu bye biteesa ne Ruto? Lwaki ye yaba alina okuteesa ne Ruto ate ne muzituuma peace talk? Abajjidde ekifaananyi ekituufu nti bulijjo bannakenya balowooza nti Odinga yali mu balwanirira. Kumba ate bo be balina omulwanirira. Omanyi nabagamba gye buvuddeko. Ekizibu kya Kenya si Ruto yekka, si Kenyatta yekka, wabula n'Odinga kizibu kya Kenya. Odinga alinga John Patrick Amama Mbabazi. Amama Mbabazi yalemererwa okubaawo nga tali mu gavumenti. Nti buli lwolwawo ennyo ng'okolera mu gavumenti ng'ofuna amasannyalaze ag'obwereere, ofuna emmotoka ez'obwereere, ofuna abakuumi ab'obwereere, ofuna amafuta ag'obwereere, ofuna ennyumba ey'obwereere, ofuna okulabirirwa okw'obwereere, otuuka n'onafuwa obwongo wadde ng'oli mugagga.
Kubanga luli sente zo zonna ezibadde ziva mu business zo zibadde zigenda butereevu ku account nakuddayo kusuubula. Naye olunaku olwaleero olina okwerabirira olaba kikkaluubiridde kubanga jjukira ng'okyali mu gavumenti wali mwejjaasi oba ng'okyalabirirwa gavumenti ng'obulamu bwo buli luxury. Kati nga tokyayinza kudda mu bulamu buli nnomo olina sigala mu bulamu obuli luxury naye ng'ate obulya tokyasobola bumaintaininga. Era John Patrick Amama Mbabazi yasalazeeyo wa mukulu munnaani Yoweri Kaguta Museveni kakati era Raila Odinga. Odinga yakulira ku gavumenti kubanga taata we Ojinga Odinga yali vice president wa Jomo Kenyatta. Kitegeeza obuto bwe bwonna yabumalako alabirirwa gavumenti. N'ayingira opposition mu 96 naye nga buli okulonda okuggwa wabaawo pisto kawunzika yekkase munda mu ki ye musajja yekka asoose okubeera ku opposition mu Africa naye ng'ate ali mu gavumenti. Omulala yali badde Morgan Shangirai yali owa Zimbabwe kubanga okulonda kwa 2008 ekwaggwa wakati wa Mugabe ne Shangirai yawangula naye akakiiko k'ebyokulonda ne kalangirira ani Mugabe. Kakati abantu ne beegugunga ne bagenda mu nteeseganya wakati wa Shangirai ne Robert Mugabe era okukakkana nga Shangirai afuuliddwa Ssaabaminisita. Naye mu kumufuula Ssaabaminisita yakibuukamu mangu n'akivaamu ye n'adda ku opposition era yatuuka kufa ng'ali ku ki ku opposition. Kakati ono omusajja ye musajja mugezi nnyo mu politics. Kyova olaba ne bw'atafuuka president wa Kenya kimumala kubanga abaddenga ku opposition naye ng'ate akoleranga munda mu gavumenti. Y'ensonga lwaki bagamba nti okulonda kwalimu obuvuyo kwa 2017 era kkooti n'eragira kusazibwemu teyadda kuvuganya. Bw'atadda kuvuganya ne tulowooza nti kati babalabe nnyo ne Uhuru Kenyatta era tebakyeyagalirako ddala n'ebeesanga tebeebuuza. Olwaleero twagenze okulaba mu kulonda okuwedde nga Kenyatta ate akolagana n'ani n'Odinga mu kalulu mu lujjudde. Kitegeeza nti bulijjo mu kyama ate bakolaganira ddala. Kitegeeza nti Odinga ne bwaba ku opposition ye still abeera mu ki mu gavumenti. Kino nno kikuzzaawo nti Odinga tasobola kubaawo nga tali mu gavumenti. Era pistoke ezo zagendamu zongedde ddala okikakasiza ddala nti bulijjo talwanirira muntu wa Kenya wabula bulijjo balina butakkanya bwabwe n'ani ne Ruto. Kubanga olunaku olwaleero nga bwe mbagambye emabega nti Ruto alina kufeesinga bizibu by'abantu ng'abikolako ye pistoke esinga. Ate terina na kubeera pistoke erina kubeera peace implementation. Oluzungu ndogedde bulungi. Peace implementation kuteeka mu nkola ekyo bannansi kye bakola ki so si kukyogerako kubanga Odinga ate gwe oli mugagga gw'oli bulungi ne bw'onaagenda oyogere ne Ruto bali abantu ate bo be bamanyi kye bayitamu kuba gw'osobola gaasi. Era ensonga lwaki baali bakwesiga nti omugagga lwaki atulwanirira gw'osobola gaasi oyina ne kampani za gaasi osobola akawunga. Uhuru alina ne kampani za kawunga ye nga munne. Ebintu bingi byonna obisobola gwe weebuuze gwabisobola lwaki gwe representative w'abatabisobola. Leka ebizibu byabwe biba representing bigende bigambe Ruto nti munnange jjo tukoleko kubanga buli lwe beekalakaasa biba bigamba Ruto. Buli lwe beekalakaasa biba bigamba ani Ruto. So leka kulowooza nti gw'alina okuboogerera. Ebizibu byabwe bisobola okweyogerera kubanga ate gwe toli part of ku bizibu byabwe kubanga tolinga Bokiringa Nganze Nowakana Museveni. Olonda otya minisita w'abaliko obulemu nga mulamu nga ne mu balema waliyo eyasoma. Leka abalema babamanyi ennaku yaabwe babamanyi ebizibu byabwe bafune representative yaabwe mu kabineeti y'eggwanga kubanga omulema yamanyi bukye kitegeeza okutambula ng'oyafula. Yamanyi kitegeeza okubanga waliwo ekikugoba naye nga tosobola kudduka. Yamanyi kitegeeza okubanga osiimye amagulu gano ng'obuyinja bukola ki bukufumita. Lwaki ekifo kyabwe ekyo nabo kye baali enyumirizzaamu nti tulinayo representative mu cabinet ate okiwa omuntu ow'amagulu abiri otegeera ng'ate waliwo abaki abalemu oyo tasobola kumanya buzibu bwabwe. Kakati ye Odinga gwe okugenda oteese ku bbeeyi y'ebintu ng'ate gwe oli bulungi kitegeeza mukulu munna asobola okudayivatinga obwongo. Naye munnange ekirinyisizza ebintu si kino nga bw'okiraba naye kiri bwe kiti yerererererere n'ebirala n'ovaayo ng'omatidde nti ekonomi erabika emutabuse kasita nze nina ekyokulya
naye ebizibu by'abantu tebirina ngeri gye bisobola kuteesa na mukulembeze nga tebinnakola ki nga tebinnaggwaawo. Kakati katugambe leero bateesezza n'amukuba akaama oba n'amudivertinga mu ngeri emu oba endala biggwawo, oba singa amugamba ti munnange, kubanga bw'ogenda mu nteeseganya muba mukyasuubira okubaamu ebintu bino, munnange tetugenda sala bbeeyi ya bintu oba bwekiti, oba tunaasala ebintu naye kakwakuliza bwe kati ne bwe kati. Olwaleero kyo kye beetaaga bannakenya, kye beetaaga kiri kimu, bbeeyi ya bintu kusalikako. Kakati buli lwe bagukuma baba bafunye representative. Ebizibu byabwe babituusizza ewa Ruto, era nga Ruto aba asobola okubikola ki? Okubikolako ekyo ne kiggwa. Naye bw'ogenda mu peace talk, then ekole ki? Then ero gy'oduumira abantu ba Kenya nti bannange nayogeddeko n'omusajja tuzikize naye ng'ebintu tebisse. Yekolera katugendeko e Uganda katono. Mu bwegugungo obubadde nga butambula obw'ekibinja ekya Azimio la Umoja Coalition, ye buvuddeko waaliwo agaali gatambula nti Uganda yaleeta amagye ne gajja mu ggwanga lino okuyambako William Ruto okukakkanya obwegugungo obwo. Kino nga Raila Amolo Odinga yakalangirira nti bagenda mu peace talk ne William Ruto. Uhuru Kenyatta William Ruto gwe yali agamba nti akolagana ne Raila Amolo Odinga okukyankalanya eggwanga abadde mu ggwanga lya Uganda olunaku olw'eggulu ng'ali ne mwami Yoweri Kaguta Kibuhaburwa. Era nga after the meeting ey'olunaku olw'eggulu leero ku makya Raila Odinga alangiridde nti bagenda mu ki? Peace talk. Kabadi ki akali awo? Gwe kasita olaba ono yagenze asisinkane Museveni. Museveni n'amugamba jjamu. Nabagamba ekintu kimu, ensonga lwaki nagaano sisinkana Museveni yankubidde amasimu agawera. Naye ensonga lwaki nagaano okutuula ku mmeeza emu naye ayina akalimi. Bw'omutuula mu maaso n'akutuula wano alinga omulogo, akwasa ekisa, ayina colors bbiri, akulaga nti si mukyamu, akulaga nti bamuwaayira, akulaga nti ye mutuufu, ate akwasa ekisa. Kakati gwe tolowooza nti Ruto Kenyatta okugenda ewa Museveni yabadde akyalidde mukwano gwe. Senga yabadde akyalidde mukwano gwe balisisinkanye Kisozi oba Lwakitula, naye yamusisinkanye mu nnyumba ya ggwanga State House, ekitegeeza nti babadde bagenda kunyumya ku nsonga z'amawanga ameka? Abiri. Olwaleero nga Uhuru si president naye ng'ate ali ku kibinja ekigamba nti agende maandamano oye, olowooza yabadde ateesa ki ne Yoweri Kaguta Museveni? Nabagamba mmwe bannakenya, ekizibu kyammwe si Ruto yekka, wabula ekizibu kyammwe ze families. Famire y'Odinga ne famire ya Kenyatta bye bizibu bya Kenya, kubanga abo be bannannyini ssente. Kati gattako nene yeegasseko endala eyo n'atudde mu State House e Nairobi eya William Ruto. Bye bizibu byabwe. Otherwise bannakenya singa tebalemezemu ne batawuliriza muntu, wabula bo ne bamanya ebizibu ebibaluma nti yali bbeeyi ya bintu. Ono ne bwajjanga n'abagamba nti bannange Wolan bwe batalemezeemu kagenda kufuuka kagendere, kubanga ebadde nga nkola y'Odinga okukozesa abantu bamutuusa okukolera mu gavumenti. Ye Ruto ensobi gye yasooka okukolera gye yejjusa mu bbanga lye lyonna lye yakamala mu ntebe ye erinaatera okukunukkiriza omwaka, ensobi gye yejjusa kwe kusindiikiriza ono ng'ekikere. Odinga tebamusindiikiriza nga kikere. Odinga alina okubeerawo anyumise nga politics ate ng'omusasula, ng'alina n'omusaala ogw'enjawulo mu gavumenti, ng'alina abakuumi ab'enjawulo mu gavumenti, yengeri yokka gy'osobola omufunamu emirembe. Naye kasita omusindiikiriza n'omuteeka ebbali oba togenda kufuna mirembe. Odinga mu mwaka gwa 2 yazze akozesa abantu ebbanga ddene. Mwaka gwa 2007 Raila Odinga yawangula okulonda kwa bonna ne balangirira Mwai Kibaki. Bannakenya ne bagamba apaana tugenze ku nguudo kwekalakaasa, bangi baafa kuba Yoweri Kaguta Museveni yaweerezaayo n'amagye ne gatandika okukuba bannakenya. Omanye amagye ago amapangise gattabbu nnyo, wamu abo baakuba temuli baganda temuli kazini we
temuli aniwe naye amategana gaba na Kenya gaba mu kiri omanyi Kenya kyenna gisima kuwe wao wali entalo z'amawanga naye bayina ekibagattire wamu kyotasobola bawuli yakolwe lulimi lwe boogera nti Luswayiri kati oli wadde mu Kikuyu nga goli Mukamba ng'oli Mumeru ono nga Mujaluwo ono Mukalenjini bonna ekibagatta Luswayiri buli lw'owulira ng'ayogera Oluswayiri ojjukira kyono nkuba muganda wange naye ye Museveni e Uganda mubeera ku lutabaalo kabaka bamuganya okugenda Bugerere muli eno muyimba kabaka yekka ekitiibwa kya Buganda Museveni n'ayambuka erira n'aluwa najja yambajje nga tegategeera byoyogera gakuba bukubi masasi na mbooko naye wano olw'okuba bategeera kyoyogera juya bei ya bintu kati abakiwulira bulungi ate naye ye embeera gy'ayitamu muba ba Luganda ayinza okukola ki okuleka kakati mu mwaka gwa 2007 omukulu Odinga yakulemberera abantu ne bagenda ku luguudo balwanirire wini bangi baafa amagye ga Uganda gabatta bangi baasibwa bangi baakolebwako ebikolobero bangi baafuuka abalema omukulu yawunzika asaze kugenda kuweerereza mu gavumenti nga Ssaabaminisita mu gavumenti ya Kibaki era kyokola abamuyita right honorable kakati kitegeeza emmotoka gye yatambulira mu buddo nga Ssaabaminisita yavugiranga ku ntaana z'abanne abamulwanirira obutunda bwe yanywanga oba juice yenna ku musaala gwe yanywanga musaayi gw'abantu okitegeera muganda wange kakati yazza akolanga ebintu ng'ebyo nga munnakenya kasita amuyisaawo oba nga munnakenya kasita amutwala ku luguudo awunzika akozesezza mukozese by the way njagala okitegeezaako abantu ba Uganda munnakenya takozesangako ku Odinga ebbanga lyonna mu kaliya y'Odinga yabadde ng'akozesa bannakenya kubanga olunaku olwaleero bwe kibanga ekizibu ekikanya bannakenya bbeeri ya bintu gw'ogenda otya okuteesa n'oli ate n'oziyita peace talk mulina bugulumbo bwammwe waliwo munnayuganda agenda obiteeka mu feeling weefuula amanyi buli kimu oyingirira buli kimu mukwano eriiso bwe lifuna obuzibu ani afeesa Nyindo njagala nsooke nkubuuze singa tutandikawo obwegugungo mu Uganda Bobi Wine n'asisinkana Museveni mu peace talk ng'ate yakulembedde obwegugungo muddamu okumwagala tuba tuli bulala muddamu okumulaba ng'omuntu ngamba mmwe abalabi muddamu okusigala nga mukyamuyita Mr. President oba President waffe omulonde obuzibu bwaffe bannayuganda laavu etutwala ne twerabira ekintu kimu nti kyeweeyagaliza ne neyiba kimwagalize bw'oba tosobola kibeeyalinga Bobi Wine kusisinkana Museveni lwaki oyagala bo bannakenya babeeyalinga ekyaluto okusisinkana n'Odinga kiringa era abasiraamu b'e Uganda twalina omusajja omusiraamu bamuyitanga Kadafi yali yakafugira Libya emyaka 40 ng'agifugisiza fayini mukono gwa kyuma nga tewali democracy nenga enkulaakulana ekola ki Omumerika bwe yalumba Kadafi ne bavaayo abasiraamu b'e Uganda ne bagamba ne bawagira nnyo Kadafi mukama amusaasire naye nga tebamuwagira lwa bintu birala oba lwa bukulembeze bamuwagira lwakuba musiraamu munnaabwe eyazimba n'omuzikiti e Kampala mukadde naye nga abagamba Gaddafi abeewo Museveni by then yali wa myaka 25 naye nga nabo bamukooye ow'emyaka 25 ng'akulimbisa at least n'okulonda oyinamu essuubi gw'omukooye oweri gwe bafugidde anamu ebiri nga tewali kulonda talina ssuubi nti oli anaagenda ali mu kuteekateeka mutabani we mumulaga nti bo tebalina kukola ki kukoowa. I agree Omumerika yalumba General Kadafi n'ebiruubirirwa bye naye era General Kadafi ye yakireeta nti buli lw'osimba ensi bw'olwawo ogwa nayo ogwira ensi buli lw'oba ogwa era ne Kagame ekyo kigenda mmutuukako towanga omulabe wazi y'okukirowoozaako okukulumba gwe kuba akafaananyi nga Kadafi yakulemberera emyaka 15 amanyi abakulembeze ba Africa bajja ne beefuula ensi ne bambala ensi
ne balowooza nti boy ensimbu bw'avaawo tewaliwo mulala agenda kuddawo. Otegeera kati ne balemeza mu buyinza naye akaseera ak'emyaka gy'obeera mu buyinza at least beera ng'oguluminga beera ng'otazaama bali kuddira mu biki mu bigere. Kakati ow'Eribiya ng'alaba Gaddafi ategeka Saifu amufugidde emyaka 42 y'ekyayi. Gwe ow'e Uganda nga Museveni ow'ebiseera 2025 naye ng'olaba ateekateeka muhoozi ogamba agende kyokka ogamba Gaddafi abeeyo e Libiya. Otegeera nzikiriza Gaddafi yakolera Libiya yazimba Libiya yakola ebirungi era essaawa eno Libiya eri down bw'ogigeraageranya ku Gaddafi we yali naye ani yagwira Libiya era Gaddafi ng'era Kagame bw'agenda okugwira Rwanda kubanga ekituufu kiri nti Kagame akulaakulanyizza Rwanda. Kagame obwa dikiteeta we bulinga bwa Idi Amini atta naye ng'akola oba akozesa omukono ogw'ekyuma nti tonvuganya naye ng'akola kyategeeza mu kyo nti byonna mbikoze kati gonjagaza ki kitegeeza olina ebiruubirirwa byo kubanze byonna mbikoze eki naye buli lw'olemera mu ntebe ogwa naki. So kati okuzzaayo ku mulamwa nti bannayuganda ye bw'awulira Odinga ng'asaze okugenda mu gavumenti bakole peace talk kiryokeera tayagala itongo amwogereko naye ate Bobi Wine singa akeera ku makya n'agenda mu dialogue oba ku mmeezi oba mu peace talk ne Yoweri Kaguta Museveni ojja kuwulira amayinja ge bamukasukira kubanga munnayuganda ng'ana okwogera ku Odinga ye munnayuganda eyavuma Twaha Kagabo ng'asisinkanye muwoozi Twaha Kagabo so si Bobi asisinkanye Museveni Twaha Kagabo asisinkanye mutabani waagwe tetwagala ne tumudisowni nga n'afuuka omulabe waffe. Lwaki ye Odinga bw'asisinkana Ruto ekyo kyoyagala kibeera okke? Lwaki toleka ebizibu by'abantu byo ne bisisinkana ani Ruto n'abimala nti ebbeeyi y'ebintu eggwa kubanga buli lwebeekalakaasa biba bimulumba kakati ye yennyini n'abijjawo biba bimugamba tukoleko. Today Odinga mulabanga minisita w'abalema mu Uganda si mulema buli kimu akirina atambula ayogera atunula asobola n'okuvuga emmotoka asobola n'okukola dduyiro minisita w'abalema ng'okeera ku dduyiro n'ennyonyi avuga okitegeera. So kitegeeza nti n'Odinga si amanyi nnyo ebizibu by'abantu era si talina nakuteesa ku lwa bizibu by'abantu. Ebizibu by'abantu birina amagulu byo bisobola okwetuusaayo kubanga peace talk etegeeza titusiizinge ki fire. Wakyaliwo obusobozi wakati okugamba nti tusiizinge fire naye ng'ebizibu by'abantu tebimaliddwa. Olaba bw'oba okozesezza abantu b'e Kenya baba balowooza nti bakukozesa okubaggyirawo ekizibu kino. Olaba bw'oba oggyeyo ekifaananyi nti gwe obadde omiisinga bumiisinzi kukolera mu gavumenti otegeera. So Odinga ye enkola yo okuva edda n'edda yeekolera. Katufundikirire wano programu ya kadde kano olw'embeera y'obudde toyinaawo kalala nze nga mbadde njidde nga bibadde binyumidde nsimu gubadde guntembi katukome wano. Abankuumire tubadde neyeekolera itongwa mubeere bulungi mwera.